twadde amaanyi tetukyanoga mmwanyi tetukyalya kamere school fees abaana zitubuze twali twekolera tufuna school fees n'ebirala tetukyalina katuza ne bwotuuka mu maka kati nze wange okukubawo bagimaze n'okulagawo n'ennyumba yannema okuggala ndi mu bino sente zaatuggwako bano bazitumazeeko tosobola kujja kuganyulwa mu kiwakola ki mu kiwateekamu sente zo banka zitutwala zitubanja twayowola sente tugula bibanja paka ne kati tuli ku mbeera mbi maama twegayirira tusaba n'omutima omulungi ogw'ezzadde nga mufubuse ne minisita eri omukulu pulezidenti mutuyambe tufune obwenkanya tudde ku bibanja byaffe tusobole okwekolera awamu n'ekyo n'ettaka lyaffe balituwe kubanga byonna emitendera twagiyitamu neyanziza neyanzeege musonyiwa okulandagga naye obulumi obwo bwe bontosizaawo n'esiimye okuba neyanziza nnyo neyanzeege chairman sigenda kwogera bigambo bingi ebyange njagala Kalwana ekiriwo kya zebyuma abadde nga public land naye nga kooti twafunamu okusoomoozebwa ng'olukiiko lwa Lands Committee nga kooti eyina byesaze ate bano ne baleeta empalo ne tusayininga ekyamazima ettaka lino public land nkakasa esabye nekasanda ebizibu by'ettaka tabitadde ku lino lyokka era olina ne gy'owulira awalala yafuuka ensonga ekasanda nsaba naye yeetaaga okukeberako musindikeko abantu ab'enjawulo ttaka twaligaba kinene Vincent olw'amaanyi nsaba batuuze gye tuliko tonafuwa kuba ngalo z'amaanyi akola ki naffe tuli mu kusaba ki atwanukule mu bino ebyaffe eri abagenyi baffe abatukyalidde akawungezi ka leero nsaba RDC tweyanzeege olwakakisaaba tweyanziza nnyo engeri chairman we tuzzaako president w'ekitundu RDC waffe atwongezeyo ne program. Several Honorable Minister, Sam Ayanja, Wamoni team gy'otambudde nayo, Honorable MP, mwenna bitundu oba mu biti byammwe eby'enjawulo bannange sigenda kumenya sekinoomu kubanga obudde bugenze abatuuze bannange ab'omu kitundu kyaffe kino bannange eryange nze Namulindwa Phoebe Nalongo nga nze RDC w'e Kasanda. Mulundi si gwe gusoose okubanga minisitule y'ettaka eyimuka nejja wano ng'ezira obujulizi obuwulidde mabegako awo mpozi nga njagala okutegeeza omukulu oyo Honorable n'abakulu kubanga nga ndaba ensonga nga bwe twali tukubaganya ebirowoozo ne Area Land Committee ne Honorable Nsamba ng'ensonga eno litulagira ensonga webanga District Security Committee ne tugenda mu maaso ne twebuuza ku minisitule akola ki atwala eby'ettaka era omukyala tumwogere engalo ez'amaanyi essaawa eno tugenda kuzaako ko n'abatuuze baffe ensanyusa okubalaba amannya nze Nsamba Muzaffaro chairperson Kalwana Lands Committee sayisenze kaniriza mu kitundu kino ekya Kalwana ebizibu by'ettaka lino tetugenda kuttotola bingi mu ebirungi kubanga twaliko wano ne madamu n'abakooba nga tulina essuubi nti olugendo tutambudde tuyinza okufunamu yadde n'ebyaliwo zaali wiikisi 2 embeera neddu ekiri wano njala kusaba abatuuze baffe mbasaba okubeera obumu ensonga z'ettaka tebeekutu obulungi ekizibu ekiri wano maama Fiona Balungi ne minisita ne Hono Patrick Nsamba tulina ebizibu bibiri mwepagalawo ne bamalako emirimu imagine abantu bano balina embeera mbi nnyo neyanziza nnyo neyanzegenze bali basatu muwandiike madamu sekurita waba wali awo muwandiike amannya ago mutuyambe oba bali Kasanda batuviire batukozesa awalala. Waliwo yasooka eyawandiikibwa mukyala Fiona ng'entegeeza mbu agenda kujja ku nsonga zino. Unfortunately chairperson era yanadde njogera naye nantegeeza ku lunaku lwo I think abantu baakongebwa si bwe kyali naye ne batasobola kukola ki kujja kubanga ennaku ze twali tugendamu ye nga yajja kweyogerera naye neeyanza ne sekweyanza kubanga olunaku olwaleero osobodde okujja
era amaziga nga bw'ogalaba bwe gali tewali kikyukamu. Naye tufunye okusoomoozebwa. Nganze chairperson atwala security mu Kasanda, Honorable, nga bwe nakutegeezezza. Ebiseera ebisinga amaanyi ng'ayina era ng'akozesa. Naye weesanga nga ku biba binsuseeko nina omulamuzi atuula ku security committee oyo naye kooti nto. Era nina ne police gyentuula nayo. Era ebiseera ebisinga nga area land committee wakutegeezezza mu Kasanda muno tugezezzaako okwataganya kuba nkolagana n'abakulu abo nga tubeera mu nsonga z'ettaka. Naye ebiseera ebisinga nga bw'otunuulira ku nsonga eno twetaagamuko ngera tubadde twogera mu office omukono gwo nange ng'omuntu onyambeko kubanga waliwo ensanga nga emikono egyange bisibe. Tubadde ku ttaka but unfortunately twafuna challenges naye mu byonna nga Allah ye mubeezi nkimanyi kigenda kukolebwa nga sinnatwala budde bulaala. Honorable Nsaba onzikirize mpiteewo Honorable Nsamba naye abeeko ekifaananyi kyakola ki kyatusugira kuba ye mbaka atwala abantu bano ate wano waka. Honorable Sebo ne ttiimu yo namutusanyusa okubalaba. DPC aleera bangambye wagudde mu bintu Sebo yogayoga. DPC wubira ku bantu bano bakulabe bamanyi mulala. DPC mujja oli abaddewo ndowooza baamututte walala. Nsanyusa okubalaba. Amanya nze Patrick Nsamba. Omugenzi ayogerwako yali mukwano gwa taata wange. Taata wange Joseph Nsamba yakafa omwaka oguwedde naye baali ba mukwano nnyo era famire eno eyogerwako ngiinako akakwate. Ensonga zino nzimanyako nali South Africa nga minisita azze wano. Minisita bw'ajja wano ngenda okulaba abantu bange nga basanyufu nnyo. Agamba leero kiwedde. Buvidiyo bwansanga eyo eyabakwata obuvidiyo nga bagamba Museveni abeewo. Museveni oye kiwedde. Kakati nze Nsamba omuntu yenna ajja okuyamba abantu bange nkubira muki mu ngalo. Kati netandika okunoonyereza ku nsonga zino. Ono muganda wange chairman w'NRM ate kuba mu field onayo minisita nze ndi wa NUP era wano abantu abasinga bawagira NUP. Ebintu ebisinza okuba nafuya ne gavumenti yo kwe kunafuya woofiisi eziriwo mu mateeka. Ofiisi eno ensonga y'abantu yali badde emalirwawo ne ku kyalo. Abantu ne bamanya ti ssentebe w'Erusi atudde mu ki mu ensonga ziwedde. Naye chairman wagambira nti zinsusseeko muziweereze ku poliisi. Kiba kitegeeza ayina kyamanyi kuba waliwo ssentebe ensonga zatuulamu ne zikola ki ne zigwa. Chairman yaliwo ng'abantu batunda waali. Naye ne ku poliisi awo tosobola kumalirawo nsonga. Nekinnumenya nnyo bwe mpulidde RDC wange ng'ayogera nti naye zino ensonga zimususseeko. Issu eryemu kati kitegeeza ne ofiisi ya RDC waliwo abajandamayininga kuba eyo ofiisi ennamba eremerereko okumala ensonga eyo. Kati kitegeeza waliwo gurupu ekola ndamayiningi nagamba yo RDC totukola ki tutunyumiza. Kyokka nga President Museveni buli lwabeera ku leediyo abuuza aba RDC mukola ki muli eyo mukolayo ki si bwabyogera. Kati bw'abanga RDC tasobola kumaliriza nsonga eno kitegeeza
abantu bano ono Mayanja waddukira agende mu ofisi ya president ng'ategedde nti ewenupi teri plan, ng'ategedde ku district teri plan, ng'ategedde nti ne mu ministry teri plan. Kyekimutuse wani ewa president. Akati munatwala mutya gavumenti mu buyinza nga buli ofisi nafu. N'abakooba bwe yajja wano kuba n'abakooba mumanyi abeera ne president. Nze namanya bino bikoze eki biwedde, naye Madoyi yaani minisita ajja n'alagira nti abantu mudde ku bibanja. Ate muwulira nti ate minisita kati Madoyi yamugobye, ekiragiro kya minisita Madoyi yakisazizzaamu. Madoyi yaani ddala mukakasa gavumenti eno mugifuga bulungi nga minisita alagidde. Olaba minisita Mayanja saagala kwogera bingi naye ndi mweraliikirivu. Naawe ogenda kujja wano oyogere by'otuwa essuubi, okeere enkya Madoyi abigobe by'okoze eki by'oyogedde. Njagala olaga amaanyi ntukase nti gavumenti eno ekola. Abantu bano abaagula ebibanja byabwe babibeereko. Eba naagaana okubibeerako. Era ffe emesegi gye tujja okukozesa tubagambe nti eno gavumenti temuli, muleete eya Kyagulanyi ejja okubisobola. Ate onoŋŋaanira wa? So nkusaba mu buwombeefu bwonna, ofiisi zino z'amaanyi, ssemateeka eziwa amaanyi. Ofiisi ya minisita y'amaanyi nnyo, ofiisi ya RDC y'amaanyi nnyo. Lwaki zimalibwamu amaanyi? Olw'okuba omuntu asobola okugenda n'agula enguzi, n'atwala enguzi wano, n'agulirira gundi, n'agulirira gundi. Bannange ab'emikwano, mu bino byonna waliwo abantu baffe ababonaabona, abantu abaagula wano. By the way, Honorable Minister, Pulite Chairman agamba emyaka 2, Haji Kusaini yafe emyaka 33 emabega. Nali mwana muto bwenti 33 emaki emabega. Era family ne zigabana ne bakola ki ne batambula. Kati omuntu bw'ajja n'akola effujjo mulova ku ttaka gavumenti lyeyinako power, singa ebadde Maryland n'aliwulidde, naye public land gavumenti kwoyina power, abantu ne babonaabonerako. Awo boolaze gavumenti yo nti ki nti nnafu nnyo. Twagala mutulaga amaanyi, gavumenti yammwe tugiraba amaanyi geeyina nga mujja Madoyi wano n'abagisube be yaleeta bagende tusigaze nnyo.